Zo empaka za Ladies Captain's Prize z'omwaka guno zigenda kusooka n'abazannya bazannyira ensimbi olunaku lw'enkya nga bawakanira obukadde bwa Uganda 10. Empaka zino zakwetabwamu abazannya bala 19 nga batazannyira nsimbi basinga obungi era nga batandika bula mukagala wiki eno. Empaka zino kye kimu ku bintu akakiiko kafuga gofu w'abakazi bye bakoze nga babyenyumirizaamu mu kaweefube gwe baliko okuzimba omuzannyo guno. Sinzo okwenyumirizaamu first of all kwe kuleeta abakyala awamu mu Uganda Golf Club n'okusobola okuleeta competitions nyingi kubanga twaleetawo Ladies Night ku Lwokutaano kati buli week tulina olunaku lwaffe ng'abakyala lwe tukozesa okukompitinga. Ng'oggyeko omuwanguzi w'empaka zino n'abasinze mu batazannyira nsimbi abalala baddiriŋŋana baawuddwamu ebibinja 6 muli abasajja n'abakazi. Kafulu mu bakazi azanya golf Flavia Namakula asuubira obutalumira mwana saako abamu ku bali kakiiko muli Peace Kayege, Eva Magala, Goliya Mbaguga n'abalala. Akakiiko akafuzi era kalaze bwe kaagala okukola amangu ddala nga kaweereddwa obuvunaanyizibwa okuddamu okuddukanya omuzannyo gwa golf ekisanja ekyokubiri. Improving the game competitiveness, exposing abakyala ebweru, international game, recruiting abaana bato, tulina junior programs, tulina abaana ba university n'okweyongera okuleeta abakyala mu muzannyo gwa golf. Demo ensimbi tubeebaza nnyo kubanga babadde bangi batusapootinze bulungi nnyo, omuzannyo gwaffe gweyongedde gutumbudde nnyo waggulu, abakyala baze bangi, tufunye abakyala bangi abajja okuzannya. Essira abasinze kuliteeka kufuna abakazi abangi abazannya golf omuzannyo gusobole okubeera ogw'okuvuganya okw'amaanyi. Yanswanja, WBS TV, Kampala.